Dubai mitawana myerere biwobe kwazirana kukaaba omwana muwala ono omuto gwolaba yafudde abadde asula ku kizimbe bakiyita Al Yaqub building mu Ariga. Omwana ono yafudde nno ng'ali mu kujjamu lubuto bitiisa. Mwana muwala ono gwolaba mulokole era ne muno obuyimba bwolaba buno videos ziri ku TikTok. Okay, ziri ku TikTok videos ng'ayimba munange ayimbira Yesu nti Mukama wa maanyi. Mwana muwala ono abadde yafumbirwa omuvubuka bamuyita Joel. Munange Joel kasita yategedde nti ono muwala yafunye olubuto. Manga embeera etabuse. Lwaki Joel otadduka? Joel ngadduka. Ekifo ky'okukwata omwana w'abendi amukwata amuteekera oddawa amutwale mu ddwaliro. Yakutte bukwasi. Gwe bayita batya akakukola tondeka nnyuma n'adduka. Naye ng'ono gwolaba adde yeevunika ku mwana muwala oyo naye yamuleetera n'okufuna olubuto ate n'amaliriza amugambye nti olubuto alukole ki aluggyemu. Kwegamba yajja okukola akola abeere bulungi e Uganda amaliriza agenda kuddirayo mu kibokisi ky'abafu. Baana nno bwe batyo mulemererwa okukola ekibaleeze ne mudda mukola ki mukweyambulira buli gwe musanze. Si buli musajja gw'osanze ku kyayo nti naategeera oba asaana okweyambulira. Sometimes it's good to focus naye nga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gano mawulire gakubika ono omwana w'obuwala babadde bamuyita kwagala Babra ng'awangalira mu ggwanga erya Dubai era nga badde asula Ariga ku Al Yaqub building. Yafudde ekiro ekikeesezza leero. Kigambibwa nti mwana w'obuwala ono yalabiddwako ekiro mu kiyungu ng'afumba naye ng'embeera ye si nnungi. Jjukira abadde muzito era yalabiddwako nga yeenyoolanyoola bw'atyo n'agenda mu katanda ke yeebake. Banne abaamulabyeko ne bagezaako munoonyaako mu buliri gye yabadde yeebase n'asangibwa nga ali mu kitaba ky'omusaayi. Bwe batyo banne baamuyoddeyodde okumutuusa mu ddwaliro ng'olubuto luvuddemu naye abasawo ne bagezaako okuba nga bataasa obulamu bwe ekitaasobose bw'atyo omwana w'obuwala n'afa kitalo nnyo naye nga kigambibwa nti abadde e Uganda yava yiganga. So tebannaba kulaba muntu yenna wa famire ye, tebannaba kulaba muntu yenna yadde mukwano gwe yadde ow'eŋŋanda ze. So kitalo nnyo bannange gwe wenna amanyi omuwala ono oba amanyi famire ye mututuusizeeyo obubaka buno obw'okubika naye nga kitalo nnyini ddala. Wuliriza sitooli y'omuwala eyasanga omusezi ng'atwala eddambo n'amukyokooza era naye yali amukimyeko atwale ennyama y'abafu babiri. Bitiisa nga sinnabateerako sitoole w'olisanga omusezi muyire amazzi agalimu omuddo gwe bayita kawunyira ekitambo kimuveeko aswale bulungi. Kakati Mr. Toddo twali tuli eyo ku kyalo kyaffe kyaffe sigenda kyogera oba nalabye abantu bemanyi bangi bakufoluwe kati twali tuva kuziika nalina mukwano gwange naye ate ye yali asingako emyaka nga yansooka okuzaala nga tuveeyo kuziika kati nga si ku kyalo kyaffe omufu yali afudde yali ku kyalo ekirala naye nga disitulikiti y'emu. Kati ne tuva okuziika kati twava okuziika nintuuka ku kkubo erigenda mu baabo ba mukwano gwange
kati ne tutuulaawo bwalina budde bwa mwezi ne tutuulaawo ne tunyumya oluboozi kuba twali tuvudde eri mu kuziika nga tukomyewo awo ku kyalo kyaffe bazisuubirayo kutya nga budde bwa mwezi nga omanyi kyoko ekyalo kyammwe okimanyi bulungi buli panyo ogimanyi kuba kati twali tugenze nabo baali batuleseeyo ne tujja babiri nga tunyumya mpolampola mukwano gwange oyo muwala kati ne tutuuka ku kakubo akambuka ewaabwe ne tutuulako awo ku kakubo ne tunyumya kati ne tulaba omuntu najja omuntu oyo sigenda mwogera linnya omuntu oyo we yajja teyatuyitako yayimirira n'agamba munviire okitegeera munviire kati nze nali ntera nnyo okozesa olunyankole n'agamba munviire ne tuva mu kkubo ne tudda ebbali yayitewo n'agamba nedda munviire netumugamba nga tukuviiridde n'agamba tuli babiri nze nentwalanga ebyokusaaga neŋŋamba nze okuba wakashatu ngenda kuba wakusatu kitegeera nsirika omusajja n'agamba munviire empunya netumubuuza owunya kinti mpunya bbi twategererawo kitegeera kuba yayogera kiri mbu tuli babiri sakifaako nnyo yagamba mbu ate awunya ate kati amagezi gaali gesitwe kati amagezi ne gajja ne twangwa amangu ne tuyingira mu nnyumba kuba ennyumba yali kumpi manyi buno obukubo buno obw'omu luggya ne twangwa amangu ne tuyingira mu nnyumba Mr. Todduka waayitawo ekintu nga kiduduma nga laddu manyi laddu bweba ekubye bweti bweba eggwerayo ebeera eduduma oba bwe babyogera nze simanyi olw'okududuma kuba naakozesa olunyankole abamu tebajja bitegeera bulungi kati nenfuluma enafuluma nali nasigala mu nnyumba niŋŋamba wallahi biraitallahi nina okugenda ewaka bwe ntyo nga sitiddeemu yadde naaka ate ekyokulya kati nakireka mu nnyumba nenfuluma nga ndi mumalirivu omusajja weyayitawo ate n'amala n'akomawo kuba yantegeera mbu siri waawo yamanyira siwadde lulina okugenda ewaka naye nga ntambula mu lusuku omwezi gwakabitya nga omanyi olusuku luyitamu mu bitooke nali ndi awo Mr. Todduka embwa ng'ejja embwa we yajja kati oli omusajja oba yayeefulamu mbwa nze sijja kulimba embwa nejja kati nze nali sitidde obutuufu essaawa zino ntudde nawabweru naye mpulira ntandise okukankana kuba wewali wifi mu butuufu nali ndi mumalirivu nga ekintu ne bwekijja bwe kiti nze nga sitidde kuba naliko Katonda wange Mr. Todduka embwa nejja kati mu kujja ng'enneetooloola bwetu kuba nayimirira ne ŋŋamba oli muzimu gw'embwa naye nina okugenda ewaka bwe nayimirira bwe nti embwa netandika okubeera ng'ewuba bweti obukira ng'eyagala kunkoonako oba kunkuba oba nga kitambo kitegeera naye ng'embwa oba ewuba bweti omukira tegunkoonako okitegeera nga tegunkoonako naye ng'ebeera eguuba bweti nga nali nsoma edduwa by then sijjukira na dduwa gye nasoma naye nga mpulira ndi mumalirivu ekijja ngenda kwambalagana nakyo embwa ng'ebeera eneetola bweti kati ate bwe yatuuka emabega wange neebula kuba yajjanga etunula bweti ku feesi neyeebuusa omuntu abadde ayogera olunyankole ate ntuuse nenjogera Oluganda kale ng'eyagala kunneetegereza naye ng'embwa eggwamu amaanyi ng'egenda kuba bweti omukira okukonako ng'omukira guggwamu amaanyi oba yali eneetooloola nentambula nga
mpulira sitidde wenatuuka bwe nti ewaka ninkonkona maama yali atudde awo mu ddiiro Musitatoduka wenayingira bwe nti afunira okutya nga ne bwengamba genda liwagulejeo kiri ekintu ekiri omuwo nga sisobola neŋŋamba maama nemugamba nina kyendabye naye oba nkunyumize kati maama naye yali akoye kuba baalituuka naye batisobola okudda ewaka n'agamba ojja kunyumiza enkya nali ndi awo mukulu todduka ng'ekintu kinnyambala emikono nga kinnyambala omutwe nga nsigala nga ndaba naye nga mpulira ekintu kiringa ekinnyambadde ne tubeera awo nga sikyalya kitegeera nga sikyalya nga mpya sina appetite eri ate nga sikyafuluma sikyagenda mu manju nga ntandika okusanga embwa nga banombera awo edduwa ku kyalo kwalingawo abalokole nga bajja bansabira bikinga nnyirira nga toyinza gamba nti oba ono omuntu namulwadde okitegeera kati oba kiri ekintu kyali kyagala oba nfe oba kindye kuba oliye gwe nali naye teyayogera kuba nze yali aweereza ebigambo nga njogera okitegeera mbutuufu nimpulira nga nina ekintu ekinnyambadde ne tubeera awo kati ne tubeera awo babeera nga bansabira wabula kanve neeberoze ngere mu nyumba babeera nga bansabira ng'ebintu bigaana kati lumu nali nebase okwebaka needoota ng'oyo omusajja nyimiriddeko we yanyimirirako ningugumoka nenagugomoka niyamba mukama osazeewo nfe bwenti osazeewo nfe mbutuufu nzize ebintu bingi nga bintuukako nawe ekisa kya mukama nga mbiwonamu mpolampola kati otulo netumbula nentulawo ku buliri ngamba ku makya kangendeko mu ddwaliro era bwakya ku makya nimyenda mu ddwaliro nentulaawo nga nimutuula nebasooka bakolako bano abaabasoose ne bambuuza gwe lwajja tikiki oze kulaba ku balwadde bagamba ndi mulwadde ne baseka bagamba olwo gwe mulwadde ye ng'onyirira nga nsanga embwa nga mu butuufu nga sikyalya naye lwali lumu twali tulina okumanyagana awo ewaka bonna abewaka ne bajja abakuluhani ne bazikwata abalombeddwa ne baziromba mu butuufu twalombeddwa nesitatoduka ekintu ekyali kindiko nekineeyambula ng'ekikoofiira ng'oyambadde ng'akakokolo nolaba nga kigenda bannange nasesema ebbaafu nga bbiri ez'ebiseseme bannange nensesema nesitatoduka nensesema okuva olwo nze nava ku bali b'abantu kuba oli yali ava kuziikula mayiti ye netudda mumusinikirako ebinnyo mbuze ngenda kuba wakusatu owokusatu era yali ayagala kumukima ntwali era omusajja oyo bamugobako ne ku kyalo takyaliko kyosiga kyokungula tosobola kusiga ffene ate n'okungula emisooli kkiriza oba gaana bw'olunda embizzi tosobola kukungula mbuzi kubanga
embwa ezaala mbwa. Kyagulanyi Robert Ssentamu, Bobi Wine, wasiga obukyayi n'osiga obusosoze era n'owagira abavumi ne batyoboola abakulembeze ab'ennono, abakulembeze ab'amadiini, abakulembeze mu gavumenti eya wakati ku buli mutendera. Era Bobi Wine ke kaseera naawe ensigo gye wasiga ogifunemu, kubanga Bobi Wine buli muntu yenna yavangayo n'atyoboola abo igwe bootokwatagana nabo ng'ovaayo ng'omuwagira era ng'ovaayo ng'omuyita buli kika kya linnya erisuusuuta. Bobi Wine omusajja gwe bayita Lumbuye wamuyita political simanyi biki nti alwanirira ddembe lya buntu, omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu. Naye nga Lumbuye yatyoboola obukulembeze okuviira ddala ku mukulembeze w'eggwanga ne famire ye. Lumbuye n'atyoboola obwakabaka, Katikkiro, Nnaabagereka n'abalala bonna bayambako kabaka okuddukanya Obuganda n'abafuula kasasiro. N'ovaayo n'omuwaana n'omuyita buli kika kya linnya erisuusuuta. Omusajja gwe bayita Kisekka n'avaayo n'atyoboola Obuganda, n'atyoboola pulezidenti ne famire ye, n'atyoboola abakulembeze ab'ennono, n'atyoboola abakulembeze ab'amadiini, n'atyoboola bassekinnoomu. Bobi Wine n'olinnya ennyonyi n'ogenda e South Africa n'ogwa mu kifuba kya Kisekka Lumalu era n'omuwaana n'omugamba nti oli musirikale okuba emmundu baaba. Kaakati Bobi Wine ne lukya ku makya era gwe kennyini omusajja eyeekolera abeereyo Kenya, ono atunulanga amatako g'embizzi, yavuma abantu, yatyoboola abantu, yayisaamu buli kika kya muntu amaaso. Bobi Wine wavaayo omuvubuka oyo n'omutikkira engule era nga buli lwogenda e Kenya obeera n'yeekolera. Bw'okola public speeches oyogera ku yeekolera n'omuwaana n'omusuuta. Ke kaseera kennyini mwami Bobi Wine naawe kennyini embwa ze weeyolera zibalume enteega. Era nze ndi musanyufu nnyo okulaba ng'embwa ze mubadde muwaasira zigende ziruma abantu, zityoboola abantu, zimalemu abantu ebitiibwa, zisule bizinesi z'abantu, kati ziri mu kuluma mmwe enteega. Bobi Wine abantu bano kye bakola okuvuma ekyamazima si kirungi, naye ate gwe ayagala obukulembeze obwa pulezidenti gw'obawagira. Kyova olaba nga Bobi Wine buli muntu yeebuuza bwe banaakwata ku ntebe tunaaba tutya. Essaawa zino Bobi Wine bw'ovaayo n'otandika okuvumirira Lumbuye ku lw'okuba Lumbuye yakwogeddeko, ku lw'okubanga Umaru Kisekka yakwogeddeko, ku lw'okubanga muganda wange yeekolera matako ga mbizzi naye yakwogeddeko, ne bannayuganda abalala. Gwe ne kikuluma era n'okwata akazindaalo n'osaba era n'obeegayirira balekeraawo okuvuma abakulembeze. Awo nno we njagala okubuuliza mwami Bobi Wine, saba Pulezidenti Museveni ne famire ye si bakulembeze, nga tovangayo ng'abantu abo bavuma Pulezidenti Museveni era nga tobanenyangako. Mwami Bobi Wine, Ssaabasajja Kabaka ne Katikkiro n'Abagereka, Abataka n'Abambejja Emmengo
ne baminisita emmengo si bakulu era si bakulembeze. Abasajja bano balumbuye Umaru Kiseka nono yekolera matako ga mbizzi nga tovanga yokubanenya nga batyobola abakulembeze abo bwe boogera ku mmwe mwe bakulembeze mwekka nsaba Bobi Wine onziriremu. Abantu abo Bobi Wine basudde abantu mu depression, abantu bagudde eddalu, bizinesi z'abantu zigudde. Bobi Wine nga tuvangayo kubanenya okubakomako okukozesa olulimi oluvuma n'olutyoboora. Bobi Wine, Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera, omusajja mubiru oyo Lord Kansala owa Lubaga oba kansala oba bikyebyo meya. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya nga ali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707763711. Namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.